Amanya ntatambudde Dirisa era nga kampuni eyantudde ya Shakifa naye neebaza nnyo Shakifa olw'ensonga ye kampuni gye nalabye ekyasinze okubeera ennungi kubanga bwe twagenza okukola hijja alhamdulillah batusuzizza ku muzikiti kwennyini twasuze ku muzikiti wali swala zaatuyiseeko kusala ku muzikiti kwennyini tutawaana kutambula tetuyina ki olufuluma bwoti otuukira wali mu kusaala ekyo kyeraliza Katonda era neebaza Shakifa egende mu maaso n'omulimu ogwo n'okukola enkola ennungi bwe twamaze okukola emikolo gya hijja ne tudda e Madiina mwasookera Makka e Madiina twasulidde ddala ku muzikiti kwennyini nga tetutambula omusana mungi naye nga tetutambula nga tubeera olufuluma bwoti ng'oli ku muzikiti ekyo nkyebaliza obukoowu tetwafunye bungi olw'ensonga Shakifa yagezaako tupangisirizawe tusula ku mwanjo era nendi ebadde nnungi nnyo tebadde mu buzibu yeno hijja yange esoose kibadde kitya haji babana nagendayo tobulira hijja nyumidde nnyo era bannange mbasaba mukole hijja muyite mu Shakifa omusajja Seeka Sekimwanyi omusajja omusomi w'edduwa yarabbi omusajja yatusomedde edduwa buli kifo nga atugamba wano musome w'emuti wano musabe w'emuti wano musabe w'emuti Shakifa kikyenjawulo kyolabye Makka ne Madiina kyendabye ekyenjawulo e Makka ne Madiina bannange omuntu yali badde afuna ku ssente n'agendako e Makka yali badde afuna ssente n'agendako e Makka n'afuna obulamu bwonna obuli e Makka ne Madiina Allahu akbar Allahu akbar mukulike eyo embeera ebadde etya weather kale omusana mungi nnyo naye olw'okuba nti tubadde emikolo egisinga nga tugikola kiro olw'okwewala omusana omuyitirivu ng'emisana tusiiba mu mayumba nga tukoze ekituwummudde abatakozesa Shakifa babakaki abakozesa Shakifa mbasaba baddemu ku luutwe ne babaddamu okukola hijja bagende bakozese Shakifa wakikola otya gwe Seeka Sekimwanyi musajja musomi w'edduwa kabaka zirima kiburu kati Seeka akasembayo haji wakola otofuna visa abasinga tebafuna visa this time zaalimu obuzibu ekyo kyo tekiriiko alhamdulillah Mungu gw'abaakowodde okugenda e Makka yali ankowodde kubanga abantu bangi abantu baawera ebibiri n'ekintu nga tebaafuna visa abataafuna visa era abataagenda naye insha Allah twabasomedde edduwa ne tubasabira ku Kaaba ya Allah nga tubakowoola bano bawala bange era ndi musanyufu nnyo okubeera ndi musanyufu nnyo nkyali musanyufu nnyo olw'ensonga nti famire enjagala nnyo nviridde Kayunga Bugerere Kayunga gyendaga kati naye famire yange yonna eri wano ejjudde neetaaga nnyo Kayunga Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owulira otya? Mpulira essanyu nga taata wange akomyewo. Mpulira essanyu nga taata wange akomyewo. Mambo oli otya? Yendi sebo. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Ntumira mama wange sala n'abawanuka, ntumira kitaka Muhammadi, ntumira baani bonna abaliyo sowali kitatta ajala namuyige. Mwenna tuli ku kisaawe tukimye taata Dirisa. Nebaza. Mu kamera. Nebaza muto
wange Haji Dirisa agenze Makka nakola hijja era mwebaza yebalenye yebalire ddala Mungu yebale kumuwa buvumu na sente mviridde Nongo amanya gange bampita Madina bakyazi Nongo kiri Bugere Kayunga jangenda tujja kutambula Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Jeni sebo. Sebo liotia. Mvide Kayunga. Amanya Kibejjuma. Nze kuno na muganda muto wange yagene Makka akomyewo bulungi Allah amusobozesezza okudda. Nange nsaba Allah ansobozese mwaka ogujja nange ngene nambuleko Kaaba. Amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hassan Kitogo. Namukuma imamu namukuma masijamia. Ona Dirisa Chibenze imamu wa. Nze imamu wa. Wagenda yoke Makka. Nagenda nekola umura. Alhamdulillah. Tonakola hija. Nsaba umura. Hija sinajibwa ne umara jimala. Kitogo kyayayi. Esiyo nemanyi kubanga Radio Voice of Africa kwentera okuwera. We imamu. Imamu Kitogo kyayayi. Owulira otya ngo. Alhamdulillah akomyewo bulungi nnyo. Era nsaba Allah nafa tusobozese tugende tukole hija. Tugendere mu Sakifa. Insha Allah. Kati oddayo Kayunga. Esebo. Era Sekimwanyi mukwano gwange nnyo. Omugamba Kitogo kyayayi akusomera. Amanyi nnyo. Akumanyi bulungi. Alhamdulillah imamu mutuuke bulungi e Kayunga. Alhamdulillah. So amanya ndobozi. Mutumba Muhammad. Olwa Sakifa Travel Agency. Nga mukama waffe Sheikh Mahmoud Sekimwanyi ng'eresawo ina tumulindiridde afulumayo n'abalamuzi batandise ofuluma nga bw'olaba embeera Sakosi buli omu ali mu ssanyu. Embeera ni magida nnyo ssebo tuyinza okiyita Bamaldadi nga bw'oyinza okitegeera abantu bava mu hijja ya 2046 era nga bw'olaba abantu bonna basanyufu okuva empuyi n'empuyi era njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna atambudde ne Sakifa Sakozi. Tukoze obulungi naye munnamawulire era mmanyi buli omu yenna okusinziira nga international eno bw'ogiraba airport yaffe abantu bonna ogezezaako kubanga okavalinga amawulire okusinziira ddala ku mukutego. Sakifa omuntu wayogerako Sakifa bategeeza kiwadde Sakifa. Omuntu ategeeza Sakifa ekibiina ekikulu Sheikh Mahmoud Sekimwanyi ekitwala abantu okukola humula ne hijja era nga mu kiseera kino eddakiika eziddako agenda kuba ali ku muzindaalo wano era yoza abantu bonna abatuwadde abantu kubatwala abatwesiga otwala abantu baabwe abakyala n'abaami. So mu kiseera kino abamaze okufuuka bahaji nga bakulembeddwamu Sheikh Mahmoud Sekimwanyi. Embeera eri etya abalamazi bammwe abatambudde ne Sakifa. Abalamazi bonna abalamuzi yafiiriddeyo ate wali bonna sebo abantu bonna bakomyewo bulungi ne munalanda niwunda atuuse soko mwaka zindalo Sakosi. Salamu alaikum Hajati. Salamu alaikum Awelanda olaba Awelanda ni unaze Hajati sokoje tuli ku kamera wano ogambo Hajati. Salamu alaikum. Ogambo London egamba chi London nungi. Alhamdulillah ijjabikimaze olugendo lubadde lulungi emikolo tugikoze bulungi byonna bigenze bulungi. Bwe London wakikola otya kuba bekwasa obudde simanyi Hajati semera wano ab'Ebungereza. So ab'Ebungereza Hajati uno Hajati Ebungereza obera side ki? Mbera Ithro. Obera Ithro wano nga ku Hansilo. Hansilo. Mbera Hansilo East. Kiri kiti embeera eri etya? Embeera eri bulungi nnyo tukola Gatokoye. Ori happy. Yabimanyi ono mama. Ono mama. Baba no bonna abawala babali mbeera tebadde mbi naye tulwaliddeyo bifuba na ssenyiga abantu babadde bangi. Sakifa bayisiza etya? Tuyisiza bulungi tewali mutawaana. Sakifa bayisiza bulungi byonna bigenze bulungi. Alhamdulillah. So kati oli Hajati full Hajati zaituni namutebi Hajati zaituni namutebi wala wa Somali muwanga. Abali e UK oba abubaka ki abali e UK bonna batumidde nja kubalaba mangu nnyo mu nnaku ntono nnyo abatasobodde kukola hijja katusabe insha Allah Mungu abasobozese omwaka ogujja. Wakola otya okufuna visa? Abasinga tebafuna visa. Wakola otya ebibiina ebirala tebafuna visa? Byonna biva wa Allah akkiriza mbeera omugenyi we. Alhamdulillah. So oyo we London kitegeeza nti ebintu
Paridad sana. Ate nga yetidde mu Sakifa. Bulungi nnyo era Sheikh Mahmoud. Abaddemu n'abeerandani. N'abenezarani banaatera okutuuka ssebo. Era nga Sheikh Mahmoud manye essaawa yonna. Njogera magamaga manye atuuka essaawa yonna. Ayogereko eri bannansi bonna. Akuliseeyo abalamazi baffe. Ayozeeze bannayuganda babadde nga bamukuuma. N'abantu bonna okusinziira nga bolabe ebbugumu eriri ku kisaawe. Omuntu atagenze na Sakifa muwa bubaka ki? Muwa olunaku obw'okubanga ayinza okuba alina byasubwa yadde nga agenze Makka. Kubanga byasubwa mulimu okufuna edduwa eya Sheikh Mahmoud nga ate yagikulembedde. So mu mbeera bw'etyo ate n'okubanga asulira ddala ku kumpi kubanga omulamazi omwe agambe tubadde nga basula mu Kaaba kitegeeza ebasuza kumpi nnyo ne bakola emirimu na buli swala yonna babeera bagifuna bulungi nnyo. So abantu batambule nani? Abantu batambule ne Sakifa Travel Agency. Tebagenda kwejjusa. Emmere balya. Ekyenkya balya buli kintu kyonna bakifuna. So naffe abakyali wano tusaba Katonda abeere nga tuteeka mbaana alonda kubanga sakozi njagala okubulira ekyama twaniriza nnyo abave bakka naffe tusaba Allah. Jangobuza ku bantu ogamba otya Hajati? Oli bulungi? Tuli bulungi alhamdulillah. Abali wano abatulaba tuli wano musanyu eringi ery'amaanyi twaniriza bahaji baffe bahajati abavudde Makka banaye Allah naffe atusaasira omwaka ogujja tugende. Ndi bulungi? Alhamdulillah. Okay. So tuli wano ku Entebbe International Airport essaawa zino. So aba Sakifa oba tewagenze na Sakifa bingi byosubwa according ku munna Sakifa. So kitegeeza mukyatwala oba mwagaddewo ekibiina? Nedda ssebo njagala kubuulira nti eno yentandikwa Sakozi akatambi katandika buki butandisi kale essaawa eno tulinawo umulayo gw'omunaana abalirede abamaze dda n'okusasula tulinawo ey'abaana tulinawo n'ey'abakulu n'ey'abaana weeri ssebo era Sheikh Mahmoud yagenda ogikulembera tulinawo ujja ey'abakulu umula ey'abakulu ne umula ey'abaki ey'abaana. So muleeta abaana abalinamu obusobozi abaana bagende balabe ku Kaaba balabe kusalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So byonna tojja bisubwa nga oli mu Sakifa jangu otambule nayo bw'oba olinayo abantu bo Sakozi nawe kukubiriza baleete ssebo. Kulikayo. Oh my God. Olugendo lubadde lutya? Alhamdulillah lubadde lulungi. Okay. Ng'oli muto kola hijja bagamba hijja za makulu nnyo. Alhamdulillah Allah yeyansobozesa. Amanya n'eddoboozi? Amanya bampita Nungi Sumaya. Nulu Sumaya? Nungi Sumaya. Oviridde wa? Kawempe. Okay. Kye kyakusikiriza okola hijja at your age? Munnaye saja Allah. Okay. Kuba ayita bwe baba ayagadde. Kuba waliwo abalala nga bagagga abasajja bakulu naye nga tebalina ssente naye nga tebasobola gikola. Naye nze alhamdulillah. Okay. Munange weebale kola hijja. Alhamdulillah. Omwami mundabire? Ye yataddemu ssente? Salamu alaikum. Ogamba otya? Oli bulungi? Alhamdulillah. Mukuliko eyo? Mukulu wange yakomyewo. Mukulu wo oba mwami wo? Haji salamu alaikum. Waalaikum salaam. Banange okakasa kansoke mubuuzeeko mwena muva hijja? Alhamdulillah. Kansoke ne Hajati. Hajati salamu alaikum. Waalaikum salaam. Ugamba otya? Oviridde wa? Twaviridde Island but netujja okuumira. Island? Oh my God. Haji sokoteko wano boni. So tubagamba bannanga bali ku kyeyo kyebintu bino bisoboka baabano bannammwe babikola. So Hajati embeera bambi tutambudde ne Shakif. It was very good but isiza bulungi. It's really perfect. Era tujja ku encouraging nnyo bambi abawabweru aba abroad bwe baagala kutambula batambule nnyo ne Shakif. Yeah, it's been very nice and ne Sheikh mwenyini Sheikh Sekimwanyi tutambuziza bulungi duwa y'amaanyi. Akwade ku duwa? Y'amaanyi ku Arafa duwa zonna. Oyo mukambwe awo mu duwa awo. Kituufu. Mugenzeko ku Kaaba? Kaaba twagikutteko. Mwagikutteko mu hijja? Twakutte byonna twakutteko. Nga wabeerawo gundi awo? Kaaba yabadde nga buli dakiika buli lwe tukola tawaafu Kaaba tugikwatako. Mukoze tawaafu nga mukwatako hijja? Ye bwe twakola umra we twayingira
tukola umra then netandika okukola netulinda ennaku zaffe before hijja kati twali tukola tawaf most of the time nga tujja bwe tukola tawaf tukwata ku Kaaba most of the time netukwata ne ku luggi lwa Kaaba most of the time ate nga oluggi lwa Kaaba bagamba lw'amaanyi nnyo nnyo netusabirako dduwa bana Ssekimwanyi kyatukoledde alhamdulillah tusanyuse gye twavudde ne tutambula ne bannayuganda bannaffe tetwejjusa is a perfect guy and a perfect place to Wasokera Makka twasokera Makka then twasembezaayo Madina mashallah ebintu byonna bibadde malidadi sana mwasuze kumpi ne Kaaba twajja tusula kumpi ne Kaaba buli ayagala swala zonna tujja ne tuzisaalira so abo mu diaspora abatasobodde tambula na Sakifo baabo bakaki tugamba insha Allah next year bonna tuwasabira Allah abasoboseze basobole okutambula all right aji samaleko nansa sokulaba munange mukulikeeyo kibadde kitya alhamdulillah mwena mubeera mu diaspora ne mukyala wange byonna byogedde olina kwayagala okumiitinga essanyu lye Mariam ne Ssekimwanyi I can't speak enough of them batulabiridde bulungi nnyo I have to say hello to my dad this is your dad oh my god so tuli ku intervene aje samale kumusalamu oh my god so aji katukusibule aji kimanyi okoye mbadde njagala kwebaza Ssekimwanyi he really looked after us tubadde ngenda biddamu obuzi abayisiza bulungi emmere badde nnungi nnyo Madina was amazing absolutely beautiful buli wamu tutuuseewo twasooka Makka nga mukyala wange bwakugambye twali hotel yali very close to the haram nga swala zonna tuzisaalirako haram edduwa ze zasinga ffe tuleeta okutambula n'abantu baffe kuba twantambudde n'abewaffe abeeri naye omuntu okusabira ebintu by'otegeera n'obeera within your community look at my dad they're all here kusinga ate bwe tudde eri bantu bange bonna basenga bange mama wange oyo do you know that my mom look at her mama assalamu alaikum ugamba otya webale tuzaalira mwana alhamdulillah naffe tumwagala nnyo he's kind ayagala nnyo abantu omwana first born w'omwana muwulira mutya sanyu liyitirivu tumwagala nnyo we love him so much kale bambe mutuuke bulungi mutuuke bulungi ajja tumutuuke bulungi toyanza byonna oh my god bannange hijje badde nnungi nnyo bannange batubuzeebuze ze basenga mwatugamba temutwala bintu ebyokulya Allahu akbar la ilaha illallah era ngamba ndoza abageni alhamdulillah byonna nembyekolera amagulu ne gabona nembyekoledde alhamdulillah bikoze munange n'amasanyu linzita bannange nange mbabuulire senga temwatugamba kutwala ebintu byonna tubikomezaawo ebyokulya byonna tubikomezaawo bannange tulidde la ilaha illallah nga tusulanga bazungu bannange nnyo buli saawa tugenda ne twetoloola tawaafu tusaalira wali bannange essanyu ehijja ebadde yakubiri nenyumiddwa nnyo alhamdulillahi rabbil alamin abantu tebafunye visa guno omwaka Mungu yakwikoze munnange ne tusaba Allah bambi n'abatagenze Mungu akujja bambi Allah abakoleki abatwale bambi kuba hijje badde nnungi tunyumiddwa nnyo bannange tulidde tunywedde buli wetololo olya omuntu atagenze na Sakifo muwabo wakaki bannange mwebale kulonda kyambalo ekyo ekya bbulu ekyo kyo kyayitiridde kuba ne tubadde oli mu bantu nga bameka ng'olengera Safika kaiga yeriki banne ne obeera mu bameka oli ne wabula banne nga akambalo ako mwebale kulonda akambalo aka bbulu bannange kanyumye nnyo embeera tebadde mbi Ssekimwanyi atuyisizza bulungi nnyo atulabiridde emikolo gyonna gitukozesezza edduwa zitusabidde atulabiridde ng'omuntu eyatwala omuntu yeno hijja yesoose yeno hijja yageese ebadde etya tebadde mbi
experience erietya muhijja pa batannagendayo experience kiri kiti ekintu sijja kugamba nti bwekiti ne bwekiti kuba kati ffe wetugendeddeyo ng'ekyuse bwekikyolabye kyendabye kale hijja eno tekalubye nnyo so abatulaba n'abatuwuliriza essaawa zino tuli ku Entebbe International Airport tuli ne district cards welwero si bwe kiri alhamdulillah ogamba ota yahe emirimu gigamba gitya tugezaako mukama wange soko babulire district cards akola biki district card abeera mu kiisebwamu futi mu district nga yakola emirimu gy'obusiraamu gyonna mu district eyo alhamdulillah amina sebo okwasakanya bendo lya Luwero sebo Luwero yenna sebo zero bweno yona zero bwe bombo makulubita butuntumula nakaseke situka mukama twawulira alhamdulillah abasiramu bagamba buti Luwero basiramu balungi alhamdulillah sebo era twabasabidde nnyo tuli ku kaabe eyo Allah bonna baleti n'aba Uganda bonna batwale ku nyumba ya Mungu so ova ku nyumba ya Mungu amina mukama wange sebo embere badete district cards embeera ya musana muyitirivu oguli Saudi Arabia naye ibada eno Allah yagamba nti manista twa ilaihi sabila oyo alina obusobozi kuyagenda agikole naye kyakuyiga kyamanje twafunyemu ebintu bobiraba ne Uganda n'obusiramu bobulaba ne Uganda bwogenda e Makka ne Madina obusiramu bukyuka butya bukyuka nti ebintu byobadde olabako obulabi theory nga bakunyumiza obera mu reality ne boogera nti ya ayuha nabii ng'omutuddeawo kugano kama nti alhamdulillah rabbil alamin ne bagamba nti nabbi bamukuba ne bakuba obusale ng'oli ku lusozi lwe bakubirako obusale basahaba 7 ne kabuli ziri waliwo ne hamu z'omulaba bagamba obusiraamu bwo bufuna engeri gye bukyuka muva ku level gye bubadde ku budda ku level endala nti ebintu badde byosomako mu bitabo obiraba baimamu baba wahidi banga baimamu tebafuna sebo n'abakulu b'amatwale babadde mu sebo ngamba mu baimamu tebafuna visa sebo baimamu n'abakulu b'amatwale ba district card ba regional assistant babaddemu mu bagenze okukola hijja lwankubadde nti nze visa yange yafuluma saawa esembayo nga enkera tugenda naye nali kaguwa nali nfise naye twali tuli gye bagabira gundi eyo tiketi zaffe nga tiketi weeri naye nga visa tekola ki nga tinaya kufuluma naye salira nnyo Mutume sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah tusome emirango ne musajja wange ono siteka mululi Mungu nakkiriza n'agamba nti era mu bantu abaaliwo 10 visa yange ekolo yafuluma yokka Kolo Mungu ne mwebaza naye nkeera inshallah tebala ne bafuna mukaaga ne tugenda bala ne basigala naye alhamdulillah rabbil alamin tebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubiriza abasiramu ba Uganda mu buli Mungu nagwokola saving akatono kolina ogenda olabo obusiramu gye busibuka kubanga twatambudde okuva Makka ogenda Madina nga wallahi olaba batemawo nsozi seza ati nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yayita ku nsozi waggulu kituufu ekyo ensozi waggulu okutwala obusiramu okubujja Makka ogende Madina nga naye mu butuufu ofuna obulumi mutama gamba nti Mungu kituufu asaanye abeere nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam amufula ow'enkizo mu bannabbi bonna nze soole nagezezza okufuluma abweru soole yavudde ku ngatto olw'omusana omuyitirivu digulizi nkaaga soole yasigaddeawo naye tunebaza Allah subhanahu wa ta'ala sebo naawe webale kubeera mukulu saakozi nga otumbula omutukutu guno okusaako ddiini tusaba Allah akumalire ebyetaago mukulu Faruku disukazi wana kasongola seka mululi yono wena kasongola seka kikabi agamba atya yahe salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam ajo gamba otya alhamdulillah embere badde etya embere alhamdulillah ekyamazima kyo amazima nze ngagala nnyo ekintu ekiyitibwa hijja ebeera ibada era okumanya ebeera ibada teriyo kyogamba nti kino kinsanyusiza mu bintu nga ebyembeere za bulijjo kubanga nze wange ndya amatooke n'akawunga n'emukene n'ennyama n'ebinyeebwa n'ebijanjaalo noyo eri emmere yayo kubeera mukyere ate abafumba kamulali babanga gwe bagamba nti muyiwe muli mungi bagamba oli oyo yasaamiridde mu mbeera efaananisi kakati ekintu ekiyitibwa ibada tekibeera kya muzannyo kakati baleeta capati edda bafumbanga akawunga
badiranga ebisigala bagiyita mmembe ne bassa ku kyoto ne kisituka kati ffe nga tukirya nga tukiyita chapati ze chapati zeri kandi ze chapati ene waffe gye tugamba gende w'omusoga gundi amanyo siika chapati eri tebiriyo naye olw'okuba ibada oyina kuzirya kale ibada ya hijja engeri Katonda gye yagamba liman istataa eriyo yo nayo obusobozi si mu byansimbi byokka wabula n'ogumiikiriza embeera zonna ezibeera ziriwo omusana gweri muyitirivu naye nga nze yasoma ebyokunoonyereza nanoonyereza lwaki omusana gweri gwokya nnyo ekisukkiridde kalina mpanvu ate okuva wansi paka waggulu ndabirwamu kati enjuba bwekuba ku ndabirwamu ziri kwegamba nezeegatta ekimyanso kyakuno ne kyegatta ku kyakuli ne kikka wansi ne kiryoka kibakolako kakati nanze nasoma ebyokunoonyereza kati omulongo waswa twali tugenda okwetolola Kaaba engatto yagamba kanyampale engatto eno twali tugenda okuba sitaani okuba ebiwaji naye sitaani agikubye poliisi nerivaamu kakati engatto nesiriira wansi awo omusana so ibada eya hijja si yakabandabe Nabbi sallallahu yagamba nti abantu babiri mubakakaseeko obukkiriza mu hadithi yayogera ku muntu atoola zaka n'ayita seeka n'agenda n'amubala zaka n'agamba sasula bwezi n'asasula Nabbi agamba mukakaseeko obukkiriza n'omuntu akola hijja naye mumukakaseeko ki obukkiriza so ibada ya hijja si yakabandabe twakiriziganyiza mu nkambi gye tubaddemu tugamba nti tulamira abantu nga bwe tubasabira abatannaba kukola hijja bwe bakuyita nti haji nga tonnagenda Makka mugamba wange tondeetera buzibu siri haji naye nsabira ngende naye toyitaba hajati toyitaba wabula gansabira ngende nkole hijja kubanga hijja okugifuna si kintu kyaki si kintu kya muzannyo so bye tukoze mu hijja okusooka kwa byonna tusabidde nnyo baganda baffe betulya nabo emmere betuwangaala nabo mwe muli abakyala mwe muli abaana mwe muli ab'eŋŋanda mikwano gyaffe bonna tetubaleseeyo okubeera nga tubasabira babeere nga bagenda bakole hijja kubanga ibada nkulu nnyo ekakata ku musiraamu omusajja n'omukyala mu bimu tusabidde eggwanga libeere nga litebenkera mirembe n'ekirala tusabidde obusiraamu bwa Uganda bubeere nga butereera bubeere abasiraamu ba Uganda babeere nga beegatta kubanga mu tenti ze tubadde tubeeramu ogenda okulira oli ayitidde mu gundi zamuzamu oli ayitidde mu gundi oli ayitidde mu gundi naye ng'ate mwenna muli waki muli wamu ne weebuuza ekibaawula mutuuka e Uganda ekibaawula kyo kyeki era ne mu nnyonyi bwe twatambula ne mukudda era bwe tukoze eki ne mukudda era bwe tutambudde tukubiriza abasiraamu ba Uganda babeere nga bakola ki babeere nga babeera wamu nga beegatta okwerekereza ku kintu ky'obadde n'ogamba lilla kandeke kubeera nga nkiyitibwa olw'obulungi bw'obusiraamu twegatte ibada nkulu nnyo.